kakati Museveni ye enamba 5 munnya yamukwata mu bwongo neto munenya emyaka gigenze gimubira akawero kubanga bwe yatemula abantu mu 2 yatemula abantu abasuka 105 naye yagamba 5 be bafudde. Olunaku olwaleero bannabibiina ebyenjawulo okuva mu NRM okuva mu FDC abamu babadde mu DP bazze ne basalawo okwegatta ku kibiina kya National Unity Platform nga baaniriziddwa ku kitebe kya NUP ekikulu ekisangibwa e Kamwokya. Bano baaniriziddwa Oweekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga baleeteddwa omukyala Nakwedde Harriet abamu bavudde mu bitundu bya Kayunga eyo era Nakwedde yabaleese ku kitebe okubanjulira omukulembeze wa National Unity Platform. His Excellency abaanirizza nnyo oluvannyuma lw'okulaba omusana ne basalawo okuva gye babadde ne balaba nti NUP kyekibiina kyokka ekisobola okubatuusa ku buwanguzi bwe beetaaga kubanga tukimanyi bulungi nti buli munnayuganda ayayanira nkyukakyuka. Bano nno Bobi Wine mu kwogera kwe avuddeyo n'asooka ayambalira gavumenti olw'okuwambanga bannayuganda ng'agamba nti abantu bano iwabo basazeewo ne bajja beegatta ku NUP naye babeere nga bakimanyi nti ewantu gye bazze bintu bya mbirigo okuwagira NUP guba musango wano e Uganda era ng'abasaba nti naye ekyo tekibayigula ttama babeere bagumu bategeere nti ekyo kyekiriwo mu ggwanga Uganda ekiwamba abantu weekiri naye tebawamba buli gwe basanze bawamba oyo gwe bamanyi nti awagira NUP ekyo ne babeera nga ndowooza bakitegedde bazze nga bayiteeseteese okulaba nti bajja kwenganga embeera yonna eneebesobodde okubatuukako. Owokunga mu ggwanga lyonna sebo webale sacrifice eyo emirimu gy'okola nga mweje emirimu mwe mulina ogw'okugumira emiggo bakulembeze bannaffe mwenna mayors members of parliament betukola wano nammwe secretariat bannamawulire aba online ba mainstream media mwenna mikwano gyaffe abatuwa amaanyi abakulembeze ebiseera ebisinga abasinga otuwa amaanyi mwe abakulembeze abatalina bifo oba offices naye nga muli bakulembeze mwebalinde tuli wano naye ng'eggwanga lijjudde entiisa olw'ekiwamba abantu ekikutte ejjembe mu Uganda yonna naddala mu bitundu bya Buganda wano. Bannayuganda bonna basula ku tebuuke naddala mu bitundu ebya wano mu Buganda naye ate naddala bannaffe abasiraamu mwalabye mwenna n'okwewuunya engeri abasirikale gye balumbye amaka ga Sheikh Kamoga ne bakola buli kika kya ffujjo kye mwalabye nga birina ku kamera naye kubanga bayinaayinanga waabwe atakyatya kuswala ate nkakasa atakyatya na kuswaza so n'avaayo n'ayogera nti kiri nomo naye mwalabye kye bakoze Sheikh Kamoga kati oyo yalina kamera ewuwe ebyo bye bigenda mu maaso mu maka g'abantu nga bwe mwakirabye wa Sheikh Kamoga bwe kityo bwe kyali nga bawamba bannaffe bonna mwalabye muganda waffe ono Lukyamuzaluna gwe bawamba emyezi 2 egiyise engeri gye balumbamu ewa Sheikh Kamoga kati gwe kuba kafaananyi nga balumba musajja waffe oyo Aruna. Bano abagumizza n'abagamba nti kitukakatako okwogera ku biriwo mu ggwanga Uganda naddala singa tuba tulaba nti bye bigenda okukyusa eggwanga lyaffe okusinga okwekkiriranya ne tusirikanga obusirisi ne tubiraba nga bigenda mu maaso nti singa oba olabye ekikyamu n'osirika teri mulala agenda kukuyamba kwogera ku kikyamu ekyo olabe nti kikolebwako wabula tugenda kubeera mu kunyigirizibwa olw'okwetiiririra nga tusirikira ensonga ze tulaba nti ate waakiri bannaffe baabakulembeze embibiina bandibadde bazoogerako ne zikyukakyukamu ne buli w'osirika nti oba olidde mu nsi y'olukwe ekyo nakyo akibalabudde. Bano abasajja bawamba abantu baffe ne bawamba abakazi ne babarepinga bangi nnyo tebaba na confidence ebyogerako naye munnaffe Marinos yajja n'atugamba abo abasajja abo bemulaba mwalaba nga baleese omu gwe bakokinga ne bamuleeta alimba eggwanga nti ate ffe tuwamba abantu kati embeera eri mugenda maaso mu ggwanga betwogerako be batono
naye nga bigenda maaso mu ggwanga era tetulekerawo kukunga mwenna abakulembeze si just aba NUP si just aba opposition mweka si mmwe ba political leaders naye buli omu ng'alina eddoboozi erisobola okwogera amazima tulemerako nti kikukakatako okwogera ku mbeera egenda maaso mu ggwanga oba oli mukulembeze wa nnono oba oli mukulembeze wa ddiini oba oli mukulembeze wa ngeri yonna kikukakatako kubanga bw'osirika mu mbeera efaanana bweti obanga agiwagira. Ono wasinzidde n'asaba abantu okwerwanako nti mu kiwamba abantu ekiriwo tekigenda kukomezebwa lwaleero kubanga bwe twali tuyingira ebyobufuzi bino twamanya nti tuyingidde lutalo nga kyokka ekisobola otutaasa bannayuganda kwevaamu ne twerwanako ne tumanya nti embeera eno ffe ffennyini tulina ogikomya mu bunnambiro nga tugenda kwerwanako tutya. Kyategeeza nti wabaawo ekkubo erisobola otugattira wamu nga bannayuganda nga tusobola oddikozesa oddiyitamu okulaba nga twegobako gavumenti eyabannakyemalira tusobola oddikwata ffenna nga tebawuddeemu nti ono gundi alina okugenda gundi alina kusigala mabega kubanga agali awamu ge galuma ennyama. Bwe tukwatira wamu tuba tusobola okweŋŋanga embeera eyo ne tumanya nti tujja givuunuka nga bannayuganda naye bwe tuneetiiririra n'agamba tugenda kuba tukyali mbuwambe okumala ebbanga abasajja lwe balisalawo ne bagamba kati tukooye ekintu katukiveemu. Naye njagala bakakasa baganda bange nti olunaku lujja kukya ng'abo abakola ebikolobero bino lazima batuusa bisasulira. Kyenjo basaba mwenna abali wano nammwe abampuliriza eyo mwekolemu omulimu twabagamba luli nti kibeere ku kyalo oba muluka oba mu constituency mufune black book mulisinga abantu abawamba kuba mubamanyi ne be bakozesa muba noting it down kubanga ekiseera ekyokusasulira ebikolobero ebyo kijja kujja sijja kibanyonyola kigenda kujja kitya nammwe mumanyi kuba sinze mbabulira engeri y'okwerwanako ne muberenga mubamanyi muberenga mumanyi abalabe bammwe n'abakozesebwa abalabe bammwe kati ekyokukola sijja kibagamba mmwe mumanyi. Ono asinzidde wano n'ayogera ku malwaliro aga gavumenti ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo ng'ekyokulabirako kiweredde ku malwaliro gano aga gavumenti agasaliddwako amazzi. Kyennyamiza nti ekitongole kya National Water kitongole kya gavumenti naye ate n'amalwaliro ge basazeeko nago ga gavumenti nga kyagamba nti mu nsonga eyo tulaba nti kiba kya buswavu ekitongole kya gavumenti okusalako eddwaliro lya gavumenti nti libanjibwa amazzi kubanga tumanyi bulungi nti bw'eba National Water ya gavumenti n'eddwaliro liringa lya gavumenti byonna buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba nti byonna bisigalawo ebiri nga bitambuza emirimu gyabyo mu butuufu bwabyo meaning nti eddwaliro lino eribanjibwa amazzi lye basazeeko gavumenti yennyini eba erina okukwata ensimbi eziteekeyo esasulire eddwaliro eryo okubeera nti likyaliko amazzi kubanga eddwaliro liweereza bannayuganda bwe lisalibwako amazzi emirimu gyalyo giba gisannyalala naye avumiridde gavumenti olw'okulekereranga ebitongole byayo nga yeebuuza kati ani abagenda obaddukanyiza ebitongole byammwe bwe muba nga mumulemye biteekamu ensimbi bisigale nga bitambuza emirimu nga bwe biteekeddwa okugikola. Bw'atyo n'avaawo nga si musanyufu ku nsonga eyo. Okwogera ku mbeera y'okusanyalala kw'emirimu egyo egirina okukolebwa ssente z'omuwa musolo muzze mulaba mu malwaliro gaffe mu masomero gaffe but mainly amalwaliro amawulire agabadde gafuluma ennaku ezo eziyise genyamiza nga amalwaliro gennyini aga gavumenti ate gasalibwako amasannyalaze n'amazzi ne wana Entebbe wennyini emanju wa Museveni n'osanga ng'ekitongole ky'amazzi ekya gavumenti kisazeeko eddwaliro erya gavumenti amazzi. Tekyewuunyisa mubalaba balwalira Bulaaya bafiira Bulaaya balwalira ku mawanga bafiira ku mawanga bakuba ekyennaku balwawo nnyo. Mwalaba olutindo lw'e Katonga bwe lwagwamu ka distance katono naye paka kati lunaba kutandika okukakalabya mirimu oluguudo terukakalabya mirimu nga bwe lulina kukola. Ffenna tumanyi oluguudo olutegeeza ki eri ebyenfuna by'eggwanga lyaffe naye
era embeera gye tulimu njagala nnyo bannange bakubire ettooki mu gavumenti gye tuliko eya Museveni. Bw'amaze n'ayambalira ab'ebyokwerinda ng'agamba nti bayitirizza okukola effujjo ku bannayuganda. Bo balowooza si bannayuganda ng'abalala be batulugunya nti naye okubeera n'emmundu si kye kikuwa amayinja nti ggwe olina obuyinza mu ttaano olw'okuba okutta emmundu. Jjukira nti nammwe mukozesebwa bukozesebwa era muli bantu bannayuganda. Bannayuganda be mukolako effujjo baganda bammwe, naye temukijjukira ekyo, wabula be babatuma ne mubakolako effujjo ne mubakuba. Kwegamba jjukiza ekitta abantu ekibadde kigenda maaso mu ggwanga ng'agamba nti era abakwata mmundu abo be bakirimu, naye nga beerabidde nti gavumenti yeerabidde nti abantu abakola ekintu ekyo tebakikola lwakuba nti basanyufu, wabula bakikola nabo bennyini olw'embeera gye bayitamu ey'okunyigirizibwa. Bwe banyigirizibwa ennyo weekanga emidumo gy'emmundu bagitunuza mu bantu baabwe, eitha bakama baabwe nga bwe twalabako omusirikale yakuba mukama we era akuuma, nti bwe balemererwa obusungu asobola okubwesasuliza ku munnayuganda atalina kyamukoze, naye ng'embeera evudde kubeera nti talina kyakukola ate talina kyakusalawo, akasimbi talina mu nsawo ate ne musala gwasuubira tegunnaba kujja mu nsawo ye. Kati obusungu bwe babugattagatta obwo bo ne basalawo babumalire ku bannayuganda. Ono n'abagamba nti bandibadde bagezi ne bamanye okumalira obusungu obwo kwani ateekeddwa obbasasula, so si ku bannayuganda be beesasulizaako abatalina buzibu ku basirikale bano. Oluvannyuma nno ajjukizza omugagga Hamu Kiggundu ffenna twamuwuliddeko ng'alaajana ng'agamba nti baagala okumutta, ng'ekimussa ly'ebbanja ly'alina mu DTB Diamond Trust Bank, ng'agamba nti kyekimussa eyo banka ya muyindi, naye bagugulana n'omuyindi oyo bali mu kkooti bawoza emisango egyo egy'amabanja ago gamubanjibwa. Kyokka yeewuunyizza nnyo Hamu okulaba nti ate abawolereza abayindi bannayuganda kati ng'agamba nti ate bamwekiise baagala okumutta olw'okubanga abanja banka eyo ssente empitirivu obungi zebatagala muliyirira. Neyeewuunya nnyo nti kyokka ate abagala okunzita bali mu gavumenti ya Uganda ate nga nabo bannayuganda bawedde emirimu, nti bawolereza batya omuyindi ne balema okuwolereza nze munnansi akola nga nziza mu nsi yange. Kyagulanyi Ssentamu asinzidde bano n'amulabula n'amugamba nti ebbanga lyonna bannayuganda lyebayise mu kunyigirizibwa nga batulugunyizibwa abadde tavaayo biraba nti abantu bano babi, ne bwe kikutte ku ye avuddeyo akuba enduulu. Kyagulanyi n'amugamba nti akitegeere butegeezi nti bebe abantu bakolera bwe batyo bwe beeyisa. Omanyi bagamba nti Sserukama Mayute bw'okwata ku lirye ng'ang'ang'ala kitegeeza nti luli ebibadde bikolebwa ku bannayuganda naye ng'abantu bano bo tebakiraba era nga tebasobola kukyogerako nti gavumenti lwaki mweyisa mutyo ku bannayuganda. Kyokka bwe bakutte ku bo kale ate baddukira mu bannayuganda babakubira enduulu nti singa mulaba nga banzise ye gundi yanzise. Ono amugambye nti akigumire kubanga be bantu baweereza, yasalawo okuweereza abantu abafaanagana bwe batyo, byonna ebimutuukako abisuubire nti bwe bityo bwe birina okubeera, kubanga ne bannayuganda abalala bonna bayisibwa bubi n'okusinga ate ku ye kyayitamu essaawa eno. Kineewuunyisa nti ate tudde eno njogera ku bintu ebyo ate abanyigirizibwa bannaffe banaku bannaffe ate ne bakozesebwa okuyiwa amazzi n'okunafuya bino bitwogerako paka nga nabo battiddwa oba paka nga nabo banyigiriziddwa. Mujjukira muganda waffe Ismail Chuli eyasinganga okuwakanya betwogera nga bwe battayo omuntu omu mu bwemenyi bw'amateeka najja n'abawaana, bwe baatirimbula abantu abasuka 150 najja n'abawaana. Kyannako tinaye bamaliriza bamutemudde. Kati ennaku zino nalabye Hamu ng'ate naye ayoyoma. Hamu tereera beebo muganda wange tuzenga tubagamba bo si banno bakozesa bukozesa nga kisiimuula. Bwe batyo bakozesa kitatta, bwe batyo bakozesa kakoza mutale, bwe batyo bakozesa zebula, bwe batyo bakozesa Ichuli, bwe batyo bakozeseza, bwe batyo bakozesa buli muntu. Yes, wakyogeddeko nti baagala kutta naye ate munnange ffe bw'ogamba tugenda bakola ki? Ffe twasooka okukikugamba. Abo batemu, abo babbi, abo badikiteeta, tewali nfuga y'amateeka wano gy'ogenda kulopa. So njagala mwenna mukimanye nti tewali ali safe okugyako nga ffenna tuli safe.
era avudde wano naye n'akakasa ng'agamba abantu bano nti yes akimanyi bulungi nti bassi batemu era basiba. N'agamba naye ye we banaamuttira waakiri atikkiriza nti bajja mutta, naye n'agamba nti we banaamuttira nga balabisizza ekimala, kitegeeza nti tannassa mukono, akyakola byonna ebikolwa eby'okubalabisa okubaleka ku bikukujju. Ono asinzidde wano era n'ajjukiza abasirikale, agambye abasirikale bano be balina okwebeereramu, balina obuyinza bunene nnyo kubanga bwe bagatta eddoboozi lyabwe nga nabo bannayuganda abanyigirizibwa, kuba okubeera omusirikale era osigala oli munnayuganda, nabo banyigirizibwa. N'agamba embeera gye bayitamu si gye bandibadde bayitamu singa ye yawangula n'alangirirwa obuwanguzi bwe. N'abajjukiza nti manifesito ye yali abasuubiza okubawa ensimbi ezibasobozesa okuyita mu mbeera gye bayitamu olwaleero, nti buli musirikale asembayo okufuna ssente eza wansi waakiri abeere ng'afuna kakadde. Ekyo abasirikale balinga ndowooza abatakisanyukira kubanga ng'abagamba nti baalema okukola omulimu gwabwe nga bba abasirikale okulaba nti batereeza omwami ono abitemu, kubanga bali balina okuzanya nabo paati yaabwe. Bwe babasindika ku nguudo okukuba bannayuganda abagenda okwekalakaasa, baddukira mu misinde ne bakuba bannayuganda. N'abalabula nti singa tebakola kikolwa ekyo ne beegatta ne bannayuganda okulaga obutali bumativu bwabwe nti gavumenti ye ne bayakyusa edda. Gavumenti bw'ekyuka ye mwetegefu okusasula abantu abo ssente ze yabasuubiza nga nakati akyali ku mulamu ogwo. Sigamba nti byali mu manifesito ya 2021 nti kati yebisazaamu. Abagambye ne bwali wangula budde ki oba budde ki n'atula mu ntebe bwa pulezidenti, menshoni ye agimanyi mu mutwe gwe nti ngenda kusooka kukyusa bya nsasula z'abasirikale. Omusirikale asembayo kakadde. Ekyo akibajjukizza n'abagamba tebakyerabira. Muhammad Kirumira yabagamba nti bw'oyogera amazima bakutta, ne bw'osirika bakutta. Era Muhammad Kirumira yatukola bulungi nnyo, bamutta naye nga amazima yagoogera. Era yabagamba n'abagenda omutta era ne bamutta. Ffe tubasomera bwe gye batutte naye ng'ensigo tugisiza. Ate kati batumanyi tibatya tukimanyi tibatya n'otutta kubanga tubalabisiza ensi yonna ebamanyi. Si nti tebasobola naye munatuttira nga tubakozeeko damage emala busajjamu. Ffe bamu tumanyi ebizibu bye muyita mu baganda baffe, tubimanyi. Tumanyi ekyabasikiriza okuva mu magye, okunyigirizibwa obusosoze, nti okupromoti nga bamala kumanya gw'oli mwana waani, ovaawa, ani akuzaala, oyogera lulimi ki, ova mu disitulikiti ki. Ne weesanga ng'abasajja abakulu amaze emyaka 3 myaka 4 mu poliisi oba mu magye naye nga kopolo nga private, naye omwana gwe bawulese ennaku jjo n'amutraininga ate enkeera yabeera afande bwe. Tubimanyi bulungi. Tumanyi obutali bwenkanya mu kudeployinga, tumanyi obutali bwenkanya mu courses ze basoma, tumanyi enzalawa gye babazalawa nti ne bw'obanga omusinga ennyota akuba empi. Tumanyi bulungi nnyo nti n'abo be bawadde ennyota babeze bawagula kuswala leetayo ku omuddugavu omu, leetayo wenyinde enjagagavu omu, leeta ne babateekawo nga image, naye nga amazima amatuufu tolina kyogamba ono eyakajja. So tubimanyi, ennaku yammwe tugimanyi baganda bange. Twakyogerako mu manifesto yaffe ya 2021 nti omuntu oba abantu abatukuuma nga tuli safe, nga twebase boba nga basula bweru, abantu abakuuma eggwanga lyaffe nga liri safe, basaana ne babeeranga abantu. Waakiri omukyala n'abaana balese waka nga bali bulungi. Ensonga lwaki twateekawo ekisuubizo kyaffe era nga tukyakiyimiriddeko nti buli musirikale owa poliisi oba omusirikale owa UPDF okuviira ddala ku lanka esooka okuviira ddala kwasooka private alina kubanga afuna essente esembayo butono miliyoni 1. Ono avudde wano n'ayogera ne ku magye agafiirira Somalia. Bannayuganda bannaffe bano abafiiridde mu bulumbaganyi bw'e Somalia kigambibwa nti ennamba yali nnene nnyo ng'esukka ne mu bantu 15000. Mwami Museveni ye bwe yavaayo okwogerako eri eggwanga yagamba nti ennamba y'abantu abaafudde baali 54 bokka, naye ng'ate kikakasibwa nti baali bayitirivu nga basukka mu 15000. Ono avuddeyo nga mugamba mbu ye ennamba 54 emuli mu mutwe
oba etegeeza ki nze nange sikimanyi kubanga awadde ekyokulabirako nti newe tuli ekamwokya wano bw'omubuuza nti ekamwokya wadde watuddewo abantu bameka ajja kugamba 54 kati simanyi namba 54 oba etegeeza ki mu bulamu bwa Museveni ekyo simanyi his excellency yakimanyi ennyo tusinga kuba yakyogedde musanya okukolera mu nsi ebawa ekitiibwa ensi ebeeyagaza kati abaana bafiiridde e Somalia amawulire ge twasose okufuna gaadi gatugamba babadde 136 abafudde kakati Museveni ye enamba 5 yamukwata mu bwongo neto munenya emyaka gigenze gimuubira akawero kubanga bwe yatemula abantu mu 2 yatemula abantu abasuka 105 naye yagamba 54 be bafudde kati era abasuka 10 abafiiridde Somalia era yagambye 54 nkakaza bw'ombuuza nti abantu bameka babadde ku kitebe kya NUP olwaleero era ajja kugamba 54 newombuuza emyaka gyalina Museveni ayinza okugamba 54 so ono avudde wano n'asuubiza bannayuganda nti kaweefubeewe okutuuka ku bannayuganda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo akyamuttukiza era tannassa mukono weewaawo nga tebamukkiriza kutambula tebaagala atambule kutuuka ku bannayuganda naye ttiimu ey'abakugu etambula era n'abakakasa nti naye yennyini kaseera konna agenda kuba yeesitula abatuukeko ekyo abagambye mubeere bagumu budde bwonna agenda batuukako kitegeeza nti kampeyini ze ez'okutambula tannazisazaamu era tannatya budde bwonna mumulindirire mu bitundu by'ewammwe guweegindi abatunamulabako ng'olowooza nti tajja kutuukayo agenda kutambula mpola mpola mu ngeri ye paka lw'anaatalaga Uganda n'agimaleeyo ebyo ebibadde bigambo bye olwaliwo mu press conference bw'abadde ayaniriza bannabibiina abamwegasseeko bannaffe tubayozaayoza okulaba omusana mwebala okutegeera nti NUP yegenda obbatuusa ku buwanguzi mwebala okusalawo ne mwegatta ku kibiina kya National Unity Platform. Ensonga yange esembayo baganda bange njagala obbajjukiza nti outreach zaffe oba kaweefube ow'okutuuka ku bantu akyagenda mu maaso tumanyi nti nakyemalira atya nnyo okutulaba nga tuuse mu bantu naddala nze kennyini naye nyongera okusala amagezi obbatuukako mu sitayiro yonna saawa zino abakulembeze baffe babatuukako buli wamu newankubadde nga bwe mwalabye Comrade Nyanzi bwe yazembyeyo okubeera ekyenjojo yavuddeyo awenyera Secretary General waffe atalaga ebitundu ebyenjawulo mwalabye badeputy president baffe twabasindise mu bitundu ebyenjawulo abamu babadde Busoga abalala bali mu Eastern abalala bali mu Northern naye nange njagala obbasuubiza nti nja batuukako nze kennyini mwekolemu omulimu mukole omulimu buli wooli fiiringa nti yegwe Kyagulanyi kola omulimu ogwetaagisa nze we naatuuka mbere nga nsigako obusiisikazi g'obwenyi